Oh yes, 256 verse range kwe mukutu Bampita Ntambi Jimso number one rich boy Max Ujijiro Made in Uganda. Yasooka n'agamba yakuba omusajja omwenzi, omusajja agenda nga maaso n'okuba nti amwendako n'abakyala ab'enjawulo era nga omuyimbi amanyikiddwa nga Lydia Jasmine Mbu yagenda maaso n'okuba nti atabula obufumbo bwa Rema n'abakola ne Elisa Kenzo Obusuuza. Ensi yagenda mu maaso n'okuba nti emukalirira era nga abantu timu Rema n'amakulu yagenda nga mu maaso n'okuba nti evuma omukyalo ono mpola mpola ku machaka ungezi n'ekiro wabula ate getugenda mu maaso n'okuba nti gafuluma olunaku lwa leero. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema n'amakula gakaaba gakomba. Wetwogerera Rema n'amakula gakaaba gakomba kiteebereza okuba nti mbu waliwo omukyala omunyarwanda eyagenda mu maaso n'okuba nti ayingirira amaka ga Ssebunyako gata Rema n'amakula era nga olugambo lugamba nti Rema n'amakula oba oliawo ne Dr. Ssebunya baludde ebbanga nga tebakyeraba. Omukyalo ono abeera ludda lwennyini eryo kye babeera era nga omukyalo ono bakiteebereza okuba nti abeera Saidi Zenalia. According to Frank Ntambi ku mukutu ogumu gwe yagenze mu maaso n'okuba nti gospel live ogwa ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Farouk Sarkozy emboozi eno gwe twagenze mu maaso n'okuba nti tugisanga era nga ne ku mukutu gwe ogwa Twitter ku mukutu ogwa X oba giyite Twitter egenda mu maaso emboozi eno kutambula era nga abeebuuza abasajja baagala ki mpola mpola era nga bagenda mu maaso n'okuba nti beebuuza abasajja boogera ki mpola mpola. Ngenda kutwalamu mu mboozi eno mpola mpola osobola okuba nti omanya kiki ekituufu ddala kiki ekyapeninga ekyasobola okuba nti obulyawo kitambuza n'okuba nti kino bya Rema n'amakula mpola mpola. Gwali mu mwaka gwa 2021 mpola mpola 22 twagenda mu maaso n'okuba nti tufuna shocking news. Rema n'amakula omwezi nsubira gwali gwa 11 ebifaananyi byavaayo ne bifuluma nga biraga nga omukyalo no bwagenze mu maaso n'okuba nti ayanjula musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamuza Ssebunya era nga okukyala kiteebereza okuba nti kwali wali ebukoto mpola mpola mwezi gwali gwa 11 omwaka gwa 2020 era nga internet yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo ewuuma ebivumo byagenda mu maaso n'okuba nti byolekera musajja mukulu amanyikiddwa nga Elisa Kenzo Omusuuza era nga tujjukira nti omugenzi amanyikiddwa nga Shenu Muzata yagenda mu maaso n'okuba nti akola statement n'agamba nti muwalawe mukyala Mboko fire tekyali badde kyamakulu kuvayo kuba nti afumbirwa obusajja busemyekozi obutasalawo era nga waneno Elisa Kenzo Omusuuza yasobola okuba nti ata akayimba akamanyikiddwa nga semyekozo baliwa basemyekozi abakola mukeka kayimba wekava mpola mpola. Sheikh Amuza yavayo Sheikh Numuzata yavayo navuma Kenzo ebigambo ebisongovu era navayo n'ategeeza nti akasajja kano kalinga akasiyazi kawomolo akabutu kambala obupale obwenipanipa mpola mpola era nga Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti akaba amaziga kwe kuyita ne gavumenti mu video ye kyakola live enagenda maaso n'okuba nti ejjukira n'agamba gavumenti weyayo omusajja ono yali ali mu lockdown ya Ivory Coast gye bagenda mu maaso n'okuba nti bamukwatira ng'ennyonyi tezisobola kuba nti zitambula dulu kwanjula bekwatuukawo omusajja mukulu nagetinga emotion ensi ya judginga Kenzo Kenzo n'agamba nti nze webaka Rema nali namuleka dda kubanga nali nkyagobe ebirooto byange nga njagalako okuba nti obulyawo noonya amaja ate nga mukyala wange oyo omulungi ayagala bintu byakubeerawo nga mulabako mpola mpola ekyaleeta embeera era we namugamba okusalawo okuba nti obulyawo agenda mu maaso. Kenzo yagamba nti ekyasinga okumuluma Rema n'amakulu okuba nti akozesa dokitawe Doctor ono yali amujanjabira abaana yali amujanjaba oba yali ajanja mukyala w'ebitundu eby'ekyamagaino oncologist amanyikiddwa nga Dr. Ssebunya yagenda mu maaso n'okuba nti afuna omukyalo era nga kyagenda mu maaso n'okuba nti happeninga there and then right about now Kenzo yasobola okuba nti atambula n'afuna honorable minister amanyikiddwa nga Nyamutolo era nga Nyamutolo yasobola okuba nti oba yefunza Kenzo obulamu n'abukyusa era nga yafuula Kenzo omusajja obuvunaanyizibwa era nga sitogera bamuyita state presidential advisor nga advisinga president Yoweri Kaguta Museveni mu art sector oba mu creatives mpola mpola. Gakagwawo kiraga nti oba oliawo ebyano bya Rema n'amakulu ewa Elisa Kenzo Omusuuza byagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bikomawo nateera era nga wetwogera kiteebereza okuba nti omukyala amanyikiddwa omukyala omunyarwanda omukyala Mboko fire omukyala kyasinze okuba nti atukulanga ava mu ggwanga ly'e Rwanda
mbukitegeeza okuba nti obaolyawo yasobola okuba nti ayingirira Rema n'amakula era nga Rema n'amakula kati bwe twogerera Ssekamaje mu lugufu nti omusajja yagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo asooba n'atika omukyala mukulu eggwako era nga wetwogerera omukyalo neyagenze mu maaso n'okuba nti ayingirira amaka era nga Rema n'amakula obaolyawo utateredde emikutu gya social media okuli X gikute akati abantu beebuuza abasajja mwagala ki abamu beebuuza nti what happened on Rema two kids in two different men si kyo kitegeeza abaana babiri mu basajja babiri ab'enjawulo kiki waliwo abaana abagenda mu maaso n'okuba nti buukira ebigambo ojjukira Abannayuganda balina ebigambo bingi waliwo eyagambye nabadde nsoma mu comment section n'agamba nti Rema n'amakula didn't pull out nembuuza okupulinga ati ekimbu teyasika what means what does it mean relationship but of course tumanyi nti fantastic Rema n'amakula she's enjoying her life nalabye social media posts zenga tebimulya nalabye social media posts zenga tebimukanga omukyalo yageze mu maaso n'okuba nti obaolyawo aterera ntende Frank Ntambi yafunye n'agamba nti kawulira nti omukyalo ono Dr. Musa Ssebunnyango yafunye basobodde okuba nti bagenda naye mu holiday e France nga bagenda maaso n'okuba nti bapepeya badigirira nga Rema n'amakula akyali Kampala abantu bavudde ne bagamba nti gwe musirise ku mwamwa wammwe gwe kimu so sirise ekimwa kyo jjukira nti Dr. Musa Ssebunya amusajja musiraamu agwanidde abaana abanaffe wano tetukonfaminga nti obaolyawo omukyalo ono yasobola okuba nti omusajja ono yasobola okuba nti oba ayenda oba okuba nti afuna omukyalo omulala abaana bavudde ne bagamba nti mwe musiriseko emimwa gyammwe Dr. Musa Ssebunya musajja muisiraamu so waddembe okuba nti afuna abakyala bonna kiwedde ne Edisa Kenzo Musuza tujja kujjukiza nti Edisa Kenzo Musuza musajja musiraamu era naye yali agwanidde okuba nti afuna abasajja abakyala abana kiki ekyasobola okuba nti kijja ewa Rema n'amakula ewa Musuza Rema n'amakula n'asobola okuba nti atambulamu mutafuna mukwano ogujjude Rema bwe kiba nga kituufu Frank Ntambi ebino ebyagezaako okuba nti abituwa bebibanga bituufu Rema n'amakula anasigala nga akyayagala Dr. Musa oba nedda jjukira waliwo omukyala agenda mu maaso n'okuba nti akoopa empisa za Rema n'amakula amanyikiddwa nga Chosen Becky mpolampola naye yavaayo n'akuba nti obulyawo atambulamu abaana bana mu basajja babiri oba basatu ab'enjawulo kitegeeza ki kino kikulagira ddala nti obaolyawo there is something doesn't connecting the celebrity couples there is something missing celebrity couples maybe bano abawala bagenda maaso n'okuba nti bwe bayimba abasajja bagenda maaso n'okuba nti beegomba amaloboozi ne figure zaabwe olumala okubayingira okubalaba nga batambulamu ate ne beerabika abasajja bali bagadde ebyaddala olw'okuba baagala abasajja bamanyi bagala badokita bagala balooya bagala baki ne basigala okuba nti batambula abasajja olumala okuba nti babakwesitoni basula wampita Ntambi kimusooka tusobole okuba nti tukoma mu party 2